ate bapira omusango gwa musinga omusango gwa musinga ate kakati akomala nakuba amalalo ona muzeeya kusala yalooza yalina magezi okitiibwa nakati yagamba ku ttaka ly'abakadde abba ettaka lyabwe naye aliremeddeko bonyabonyabonya n'emizimu basenga balina abaziika wali bonna bakabala aliyo talina kisafu jajjanga yagula ettaka lyo jajjange gwe balwanirira munanga yalwanirira ettaka lyo nguno wenna bakusenga bakukabala jajjange jakira kulwanirire abantu bonna basenga ababadde abapya gonna bagasibiye gonna bagakabala maama jajjange jakira jajjange maama abafu baffe wemutyo abafu baffe bakola kigwe kato kiguma kube bonna bamayinja tewakyali oyo nonna wano wonna babeerenga bononefu bwe wati lwaki mwononna abafu baffe bwe muti okwonona bwe muti gwe kato kiggundu lwaki oyo nonna wano gwabeeni musabe lwaki mwononna wano ekijja kyaffe ne mukifaananya bwe muti ne mukuba amayinja bwe mutyo lwaki mukuba amayinja bwe mutyo ne mukuba amakati mutandise koona gano ga seminti lwaki mukoonakona amalaalo gakola ki kati tukaddiye tufuuse bakazi bakadde adde gugolwaliro bingi naye olyage nti bantwala baliri bakubaliri ekiro leero oba enkya bibadde biggwa bakuliba kukunkumukanvu agenda zikunkumuka akyali mulamu aliva mu buliri n'agenda n'omulambo gwe gulibonaabonera ku nsi nga wabo ne muno mwonna ssebozi n'enkuubo gaali malaalo nga gagatta kuli nga si mazimbe wano engulu wonna wonna n'ebitooke bitudde ku malaalo bino bye mulaba babasenda wali wonna wano awo wonna bonna bafu bonna yabasenda okuleka kati bano ate nabo abakoona abajjewo ayinja g'abafu ekijja kyali kikomera ddala kuno nga gano gonna malaalo bonna babasimbyeko kasoli mukama we yagakoona gwe tegaliko yali musawo wa kabaka Dawudi jwa ono jakira olabo jakiro kakati bwe yasooka kati olwokuba nti gano galina bulooka kyavudde ajja kati bajjewo ekyo kipya yakikoonawo ne tukizaawo buza muzeeyi oyo Ereni yajjakira abamuziika 19 babasenda wali wonna wano awo wonna bonna bafu bonna yabasenda okuleka kati bano ate nabo abakoona abajjewo nemutatya nakutya abali mu nyumba zaabwe abe katanga babaziika wano kati wano awagira ebyobubbi bano tebayingire wali walusinja anti ye walusubira yagawa yatundawo naye bakijjemu abafuba abateeka abalemesezza okumaliriza kyenyinja nawe mubuuku tebamaliriza bungi muliriza
ekigendererwa kya abamu babalimako emmere eri yonna gye basimba. Omwami omanya gange nze Margaret Ndagire ndi muzzukulu ku kijja ku kino ndi muzzukulu wa kusatu ku kijja kuno era ne mmange yaziikibwa kuno amalala ge gegali gegamu ge baakubye baagakubye ekiro ekikeesezza olwaleero gaakubiddwa naye nga gaakubiddwa gava ku nsonga ya Kigundu Kato gy'alina wano kuba twamuwangula kati tetumanyi nsonga lwaki azze ate okkuba amalaalo gano kubanga yateekawo mu wamukuumi ffe twabagamba baveewo era twagenda bulamu twatuukawo mu buwaayo yonna tuwadde kwa Abiru yatugamba ffe twasinga omusango wano twasingawo wano waffe waddizi waffe naye ate bo baalemerawo tetumanyi nsonga ebalemezaawo. Amanya agange bampita Nakate Aisha ndi muzzukulu ku kijja kuno. Ekijja kino bannange tututte ebbanga nga tuli mu kooti twakabeera mu makooti za mirundi 3 ng'ekijja kino emisango tugisinga naye ng'omwami Kigundu asaba ne tweyongerayo tuludde nga tubiisana naye tetumanyi kiki kyafa agulirira olw'okubanga ffe tuli banaku tetulina ssente tukoowoola aba gavumenti abayamba tubeera ku mativi ne tulaba abayamba abantu ku mataka gaabwe ne basinga naffe tubakoowoola bonna bajje batuyambe batuwe obukuumi ku kijja ky'abajjajja baffe bwakedde ku makya nga batugamba ekijja kino bakikonye guno omulundi gwakubiri nga bakikoona so tetumanyi buzibu ki we buva. Mwami Kigundu emisango gibadde giri mu kooti bagisala mu Desemba ne tuwangula omusango nate tetumanyi buzibu ki we buva tekuddamu kukoona bijja byaffe nga batukkiriza kooti yatukkiriza okwegazanyiza ku ttaka lyaffe naye ekijja kyaffe ebijja byaffe bino byonna agana amalaalo ge mulaba mangi ag'amayinja gonna baagasaanyaawo twasigaza gano agaseminti nago ge batandise okukoona. Bannange tusaba buyambi eri gavumenti tusaba eri Taata Museveni jjajja waffe tukusaba obuyambi oyambye abantu bangi naye tusaba naffe buyambi mutukwatireko ku ttaka lyaffe twagala bwenkanya eri omwami Kato Kigundu. Erinnya nze Nakamya Saara ndi mwana azaaliddwa kuno kulidde kuno kwe kuno ekijja kya jjajja wange mwenva naye omusajja gwe bayita Kato Kigundu yajja n'awamba ettaka lyaffe nga kuliko ebijja byaffe n'atugaana wadde okuliddamu okuziikako wadde okulinnyawo wadde okubirima kati mukuye n'ateekako omupakasi n'atandika obisenda ne batandika okulimako emmere ebibadde ebitali bya seminti byonna byasaanawo n'ebibadde bya seminti batandise okubikoona basooka ne babikoona ne tukomawo ne tubawawaabira ne babasiba ne tubizaawo kakati ate era bazzeemu omusango bagugulirira okusooka ne bagusinga ffe ne tujulira ne tugenda mu Court of Appeal ne bagusala nga tuguwangudde bwe twaguwangudde mu Desemba kati batandise kusaanyaawo bijja ekigendererwa kyabwe tetukimanyi tusaba buyambi jjajjaffe bamukoonye tetumanyi kiki omusajja oba omusango twaguwangudde agaalennidde ku ttaka lyaffe tusaba buyambi yenna asobola okutuyamba atuyambe lyali kubanga erinnya nze Rose Nakanja Konnalwanga ndi mukyala wa Nkima ku kijja kuno kwe kwebase jjajja nga azaala kitange Ejjakira ye Yozefu Lukwago nzaalibwa ku kijja kuno naye omusajja gye yava tetumanyiiyo omusajja n'atwezinga ku kijja paka lwe yatugobako atugoba yateekako ne ku basirikale alinnya wano abasirikale bamukuba embooko n'asibamu embwa
abajja okulima ebijja embwa zibalume. Situmanyi kigendererwa kye oba kuliko omufuuwe oba ffe twabba abafuube byonna tetubimanyi. Tuwozezza ne tuwoza basenga abo boolaba bagamba wali abaafa be basooka okuwoza ne bafa ne baggwawo. Kati ffe tuli bazzukulu baako bakusatu naye omusajja akyatubonyaabonya. Tusaba obuyambi oba eriyo abasobola okutuyamba ku musajja oyo atusaasira aleme kusaanyaawo bajjajjaffe. Ekijja kyonna kiweddewo eriyo yonna gye mulaba baali bafubeerere. Jajjangazaala kitange bamusenda waba bamukabala naye ali wano yasikira ekijja kino bamuyita Ernest Sali yasikira ekijja kino naye kaakati naye uli amalalo gaali wali bagakabala. Omusajja yatuyisiba kuba ne tetumumanyi kitumanyi ne gye yava tetumanyi naye yamuleeta wenye n'amalalo gano bannanga. Tusaba buyambi abala tuyamba batasaasira abatulaba nga tulajana batukwatireko batusaasire naba emyaka gye ndimu naye nkyakabira kijja kyabajjajjange wanki ate tukyaziikibwawa yatugoba owulidde. Kati oba omwana wange ng'oli yalina ekifo omwana nziika kubanga oli yatwezingako natugoba ku kijja kyaffe tubadde tuziikibwa wano ekika kyonna nga kiziika amalalu gaali gakomoyirire naye kijja kyonna yakisenda nakikabala ne twalwanyisaako ng'asimye amalalu olwasooka. Nze mwe najja n'olumbe kati olunnuma puresa zinkuba eri owulidde ne tufuba ne tusonda akasente ne tufuna yatuyambako ne tuzaawo ebintu bye twazzaawo naye ng'ebirala bisaanyizzaawo. Moses nze Ssetumba Moses era wano ndi muzzukulu wa Jakira oyo yaziikibwa nga tabeerako mayinja ye yadde seminti era wano wonna wabaddewo amalaalo naawe golaba ago wantu kati tukyasobola kwawula. Omusajja oyo yatuuka n'ajja ku ttaka lino n'agamba yajja mu muganda waffe tetumumanyiiko ddala tetumulabanga nako azaalawo oba muganda we oba ki. Tumututte mu kkooti tetwamanya yajja buzi n'agamba nti naye muganda waffe n'afunako ekitundu tugenda okulya kuba engeri gye tuli waffe tuba tukozesaawo tuziikawo buziisi. Tugenda okulya nti waggulu waliyo omuntu tugenda okulya nti yataddeko sseŋŋenge tuze sseŋŋenge twamuggyako sseŋŋenge twamuggyako era yasibyako ne muganda waffe omu eyalimu eyawoomamu omutwe mu kumuggyako sseŋŋenge amita Steven Lukwago. Bamusiba paka Luzira n'amalayo ebbanga n'akomawo. Omusajja teyakoma okwo n'agenda mu maaso azaakola effujjo lyonna atutte mu kkooti. Tugenze mu kkooti omusango tuguwangula. Kakati ffe twali tetufuddeeyo mbeera ki tumanyi twakola ki. Omusango gwasalibwa nga December 17 High Court twagenda mu Court of Appeal ne tugusinga tumanyi tujja budde bwonna tujja kujja tukole ki tuleze ebintu byaffe ne senge tumuggyeko wano wonna woolaba wano ago golaba amayinja gonna gaali malaalo naye nga galiko mayinja yagasendawo abantu be bateekawo okulima ne babikubakuba. Kakati gano twazzaawo mazzi era nga basooka gajja nitugazzaawo. Kati wano weetu tukyasobola kumanya malaalo galuwa kuba kwalingako obupande kugali agataliiko seminti agaliko amayinja kwalingako obupande kati bonna bwakulwako ne gaseeteera. Kakati olwa tujja tutya okumanya twali tutubireko bikuba byaggwa ate tubadde mu nnaku zino ng'emuziraba omusango gwali gwa December 17 muffe kubanga wano tewasaaga kino ekijja tebakibba kyajjakira jjajjaffe oli mwe tuva ffenna abantu ffe ab'enkima waneeno n'okukira eri emmanga tukuba tusala ekkubo nekiri ekyemmanga kyaffe. Kakati omuntu omu yalooseddwa wano muffe n'agamba nti bane bantwala era bankubidde essimu ku makya bagamba nti mwambuke engulu kuba gwe yasuza ali mukono nze nsula seeta n'agamba mwambuke engulu mulabe ki ekiriyo tugeze okutuuka nga embeera bweti bweri kuyita ne ku bannaffe abo bakulu baffe netujjayo embeera eri wano. Obugazi kijja kino obugazi kiwezaako ika kale ebiwandiiko sibina bulungi
naye nga kigazi kubanga eri gye tubali tuyita kukuba eri kigatta okukuba eri ne kigatta n'ekkubo lino eri ekkubo awo waggulu waliwo ekkubo ziri ziwera 3 laalo gano gonna malaalo gano amayinja gano gonna gola buli jjinja lyolabaawo gonna golabaawo gabadde malaalo gaali malaalo oba naye kati olwaleero tukyasobola okugjawo nga tufunye obuyambi n'omusajja oyo nyininyini tumwetaaga bayidawe kuba kati kino kyatukoze tetukyasobola ku identifyinga ani yaani kuba kwalingako obupande guyane kaswali kububaddemu ne lumonde ebiki awo wonna wakati w'okubeera mu kkooti sengenge mulayo gwe tubuuse nga situkkirizibwa kuyingira wano nga tetukkirizibwa omusango nga guli mu kkooti naye nga bo bakola ki bo nga bakozesaawo twerwanyeeko nga bwe tusobola kuba yakumisako ne bano baswati security guard baba security kaabo ntubakwata tubatwala ntubasiba nabeerako omusajja gwe yakuumangawo omulanga ono atali oyo Jakira bamuyita Jakira ye Jakira Jakira jajjaffe yoyo ye jajjaffe Jakira mwe tuva ffenna ettaka lino lyali ddene lisaane n'ekkubo eryo lirisala okwambuka waggulu lisaana liri eri ennamiryango okukkirira wansi kiba kati nze ndi wansi eri wendi awo era kiri part of here newe nga nti banziika wano naye nga banziika ku kijja ekira banziika tewali lyerimu erinnya eryange nze Namuddula Egiina jjajja wange ye Jakira nzalibwa mutabani we Yozefu Lukwago era kino kyekijja kya jjajja waffe yafa naye tulwaniridde ekijja kyaffe kino nga naffe we tufa we tuyinza okuziikibwa naye omusajja Kiggundu akiremeddeko era kyonna kikubyekubye ng'ate era we tufa naffe we tuziikibwa omusango twagusinga naye abalamuzi basatu be basala omusango guno naye we bagusala era akiremeddeko n'amalaalo bazze ne bagakuba gonna omulundi ogwokubiri kubanga olwasooka baagakuba ne tujja ne tugazzaawo ate nakati bakomyewo era ne bagakuba okuziikibwa wano wenyinza okuziikibwa kubanga ge malaalo ga jjajja waffe azaala taata waffe tusaba obuyambi eri gavumenti tuyambe tuwe obukuumi kubanga naffe bwe tufa tetulina we tuyinza kuziikibwa ate awambyewo n'amakubo gonna n'agaziba agajja ku kijja kyaffe tetusirina we tuyinza kuyita bagasimbako kasooli agaliko amayinja agataliko seminti gonna bagasenzesenze tetukyasobola na kumanya nti gundi yaziikibwa wano era tulaba amayinja gokka gonna bagasenze gonna ate nga gekijja kyali kyamaanyi nnyo kyali kinene basenga bajjajja baani bonna babasenda kati tetusobola na kumanya nti gundi yaziikibwa wano eri yonna malaalo eri waggulu yonna malaalo naye gonna bagasenze guno omulundi gwakubiri babasenda bannange Kato Kiggundu bannange agamayinja gonna bagasenze ninga nejjo nabadde wano nga nongoosa mwonna yamuzaala twagala wano omulamuzi Batema yamubuuza namugamba wabogamba nti Jakira ye yakuzaala leeta ebyogera ku Jakira n'abafu abali awo wonna nga tamanyi n'abafu bali ku gulawundi wano wabula ye ayagala ttaka agamba Jakira ye yamuzaala egyo emyaka Jakira gye bamuziikiramu ne Kiggundu gy'alina Jakira yafa azadde Kiggundu atasobola nakutegeera kufuya ni babasimbako emmere Toli bijja bazimba busementi. Abafuba bano baita busementi.
ono namuzikako kati ebijja byaffe byatulaga ebijja byaffe bikukutize kijja kyajjakira ne mutabani we Daudi kodi ya mugamba ave ku ttaka ly'abakadde lino bava ku ttaka lino yakozesa maanyi ge musango gwamusinga mwapiirwa balina famire zaabwe bafulwaki babatuusa ku kino oyo omusajja gwe baleseeko akatwe ye yagula ettaka lye wano ye yagula ettaka lye babayo we bamukabadde bannange musabe gavumenti ebayambe ebawe obukuumi omusango gwa 17 Desemba obukuumi ku ttaka lyaffe bannange Court of Appeal kiguno tumuwangula alibede nakatwa sekana nekazibwe basala omusabala kiguno bakutaka ly'abakadde wali amanya Kyeswa Emmanuel Essebo kama wange ye Kato David Kyeswa Emmanuel era nze yanteekawo wano nga nze nkuuma wano n'okulabirirawo guno omwaka tandise ogw'omukaaga nga ndi wano omwami oyo Kato David ye Kato David amalala agutukedde bukeezi ku makya nange bampise buyisi wali wembadde nsula tujje tugalabe naye nga eyakikoze ekikolwa kino yazze kiro naye tetwamutegedde nange ngalabye bulabi naye nga jjo nabadde wano nga nongoosa njolamu n'ebisaaniiko nga bwe mulaba wonna n'enkiryalinga ennimiro neetegekera kusiga enkuba wejjira era abagenzi mbalabirira mbatwalanga bange naye kino ekikolwa ky'oggakuba ate nange kinkubye wala kubanga tekimpeesa kitiibwa kulaba nga ate gakoonebwa ng'ate bwe buvunaanyizibwa obumpeesa okukuuma wabula omuntu mutamanya ngamba ayinza okujja okunkolako effujjo n'agakoona era wasitukewo ensasage erabika nti tulaka tuvaawo 15 zino kwazawera n'abiri yeri omusawo wa Kabaka Daudi Chwa ngenze Mukwaya Abbas nga nze chairperson w'ekyalo kino kirifwa Gwafu Central kiri mu Seta Ward Goma Division Mukono District. Ensonga z'ettaka lino nzimanyi nnyo kubanga kati maze kuba chairman emyaka gigenda mu 9. Abakyala bano bolabalaja n'abenki bananyini ettaka lino nga jjajja waabwe olijjakira eyaligula era yaziikwa mu 1923. Kakati gana amalala agatuliraanye gano ye mukadde Namukasa yoyi namuziika nako mu 2011 nga baziika wano n'ennyongera okumanya famire eno kyovolaba omugagga bwe yali abba nagana okumuwagira nengamba ettaka lino lya famire bano nange nampaabira nga chairman w'ekyalo nganya okulagana naye era tubadde mu kooti yatutwala mu high court Mukono omusango n'agusinga omugagga ne tujulira kubanga mulamuzi yakyusa obujulizi bw'abantu bano bwe twawa ne tugenda mu court of appeal omusango n'okutulamu abalamuzi basatu okitibwa Nakachwa okitibwa Sekana n'okitibwa Kaziro ye Kaziro ne basala omusango bagamba Kigundu wabbe ettaka ly'abakyala bano liveeko nga 17 Desemba naye kali Wycliffe Kato Kigundu alina mutabani we David Kigundu kuliko ne lawyer Obedi Mwebesa bakola ebintu bino omusango kooti yabagoba bave ku ttaka ly'abakadde bano naye baliremeddeko kali bo baba ku mateeka batwala amateeka mu ngalo naye nga abakadde bano bawangula omusango bane omuntu ogenda mu kooti n'owayo obujulizi n'osinga omusango si kyangu oba wadde obujulizi obumala tusaba gavumenti eyambe abakadde bano bafune obwenkanya kubanga bagenda mu mateeka ne bawangula omusango naye omusajja alemedde ku ttaka lyabwe yera ku ground abatawaanya nga teri embuga zaasala ab'ebitiibwa abalamuzi basatu baga nti nedda ettaka ly'abakadde kubanga taata w'abakadde bano yatundako poloti emu zaali 3 bwe bamuwa ekyapa okukola ekyapa yagatta zonna 3 kale abalamuzi ne bagamba nti nedda okusinza kuli Joshua Walandizi amalagamention gye wakola nfu wagatta ettaka eritali liryo kubanga ye bo bakkiriza ne transfer form weri kirabo gye yamukolera nga muguzizaako poloti emu bwe bamuwa ekyapa asalako poloti yagatta 3 n'ebbiri n'azitwala ezabona kwe kuli n'ebijja bino kati omulamuzi nabo bitunuulira nga Joshua w'obujulizi agati amalagamention nfu ekyapa kya Kigundu kiri forged naye abalamuzi basaze omusango nga December 17 mu court of appeal Kigundu ne gumusinga nomugava ku ttaka ly'abakadde wababba naye omusajja alemedde ku ttaka mufo gy'okujulira ate ali ku gulabu atawanya abakadde naye ng'ettaka ly'abantu n'abalamuzi baagusaze omusango jakira gwe baziikawo nanyini ttaka lino jjajja w'abano yali musawo wa Kabaka Daudi Chwa era yavaako enjogera mu Buganda egamba nti wolemu ebyange ng'ogenda kuwangatto jakira kutunulira nga batunulirizaga ekizibu kyekiro ogenda okoleba oti n'owona
kali era yalwanira ettaka lyonsanga balitwala dda Jakira yalwanira ettaka yabo kibatamanyi tosobola kuyitwala oyo yali musawo muganda wali mu Buganda nga tagambwako nga talagula kifu kubanga yalagulanga kawuti kabaka Daudi chwa bogo bazanyirako yalamuzanga ngatto olemu ebyange genda kuwanga yenjogera mu Buganda yava ko yayebasawo Hello. Wankubidde ko nabudde mu meeting. Okay. Tutira mu byo badde ngamba. Kakati. Kugamba. Nti ngenze kene wo mugenzi Jakira. Okay. Abagamba abagande. Amalalo gaabwe. Akonebwa. Ntera gakone konze kaso. Enjogereko n'omukulu. Kakati. Interest yange okugakona ejirawa. Kubanga tuyateka wanga ngambye kubanga ebijja biriga ebirire obirabe byeyawudde siko kiri kakati what is my interest kukona bijja ngati already we are in court okitegeera nze omwana yampitidde ne mugambe byo tebimalira budde bwaba balina ensonga yonna ebaluma tuli mu kooti bagireete banjanjulire kooti oba balinawo ebiwandiko byonna we are in court n'ekirala kati wano gwofunawo otya wamma kakati ebyo byonna biri mu kooti ebintu tebijja kugwera mu bukedde tebijja kuleetera basamize kubateekawo si bwe bigenda kugwa biri mu kooti oba tufunawo tutya oba twafunawo tutya ebyo biri mu kooti kooti bweneegamba nti bano si bwaffe nga batwalawo kubanga ebintu ebiri mu kooti ebyogerebwa bigambo si ttaka lya kika nti wano wali wagundi nedda that's a personal property so we are in a court byonna byonna bye baagala okuleeta babireeta dda babireete kooti esalewo kino ekyokuleeta bukeddawo ne babihaipinga nga tuli mu kooti ekigenda kubayamba we need facts si byakugamba bugambi nti naleese wano omukulu w'ekika naleese wano kyo no it doesn't work that way. Let them bring the facts we are in court. If they have a single document on them, let them bring it. Si bigambo mukoti tetukozesa bigambo nengo balina ku Uganda kugamba ebyo byonna biri mu kooti. Okay. Everything is in the court. Bafuna omukisa genda kyogamba balese bukedde bagambye balese simanya abasamize bakola ki ebyo byonna tebiyamba baleete facts eziri clear bagambe nti no wano wange nafunawo ntya nange bagambe wano wange nafunawo ntya. Those are the facts we require in a court. Si kutuza nchiko za chika and what have you. Kale neyanza nyo sabu neyanza ege. Kazi. Yeta.